nti bannange twegatte ffenna tube wamu tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumutikinge n'abadde talonda genda kale ogijjeyo genda olaba omulwadde genda olaba ani obulwadde obwo omugambe nti jangu nkuweeke tiikinga waneeno ebbanga lyonna bakama baffe tubagondedde ebbanga lyonna tubaddewo ngera tumanyi nti tulina abatutwala naye emisege we gituuka akaseera egimala kama waajo atandise okugiryamu enkwe atandise okukwogera ebigambo bitakwatagana agiyita emabega n'ekiro gyemisege okutandika nga gyekyankuula bemulaba ku mpuuga emisege gyatuuka akaseera negyekyanga nga mpuuga takyalina kyayogera okugjako emisege okuva mu bulamu jeve mu mbeera gye zibadde gimuwera ekitiibwa gitandika omutunuulisa emmundu nga zimaze okutegeera nti be batuliddemu olukwe paka wano tubakakasa nti Allah ajja kubajjamu mubeere mu nnupu nga muli omwo mulimu mpulunguse zigenda zivaamu ate kino ekisanja hakuna mchezo oba obaddewo ebbanga lyonna ng'oli mu nnupu nga tukumanyi nga tusibise tugenda mu maaso tukujjayo mpola ate bwe tukujjayo no tukyadda genda owereze bakama bawulira nti bebe bakuwa ebitiibwa tukooye okuzanyira mu maanyi gaffe ebirowoozo byaffe nga betulonda okutubeererawo ate muyina ekiro gye mukukuta Allah ajja kuboolesa yawma tubira sarail kunaku lwenkomera ajja kujjayo ebyama ne tumusaba ne ku duniya kuno asooka abijjeyo nga tetunnawalampa bali eri abali mu NRM tusooke tujjemu zino empulunguse eziri mu nuupu ze zitusibyeko tulwana butebe tuvudde mu mbeera ya busibe tulwana butebe tuvudde mu mbeera mbi nga betulaba bali ku TV abawoza kakati Mwami Museveni ne banne bakeera ku maca ne bategeka tulowooza nti mutubuulira kumbe mwebamu agenda eri ofune kaadi eyenaalemu tumanyi ntozebwa tuweeyambudde naye eno katufe tuleke eno time yankyukakyuka ne bw'anaabeerani Allah bw'anaamwolesa ffe tetugenda kutya kwogerako kubanga tukooye abantu abeerimbika mu nkyukakyuka nga kitufu temwagala nkyukakyuka mwagala bakumira bya bugagga byammwe mwagala bakumira amasomero gammwe mwagala bakumira bitiibwa byammwe ng'ate ffe byaffe bifa ebyabaana baffe bifa mikwano gyaffe gifa baganda bammwe basibwa ebbanga lyonna ng'olaba ng'otunde tewali buzibu omanyi agenda nayogera ebigambo nga tebikwatagana emabegakaawo so kyamuswaza so n'abalala tubagamba mugende empola naye akugamba okugenda empola wankyukakyuka era bwe bagenda okujja mu maaso gammwe babasabe obululu ng'ayambadde akakofiira akamyufu ayambadde n'ekikola ekimyufu ayambadde esaati eriko National Unity Platform ayambadde empale ennungi nga n'ekifaananyi kyakyo kiriko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wallahi Allah wakitiibwa omutima gwe yagukweka guli eri munda guli mu kuliibwa abasajja bwe mulaba aboogera ebigambo ebinene ku TV ne batakwatwako myaka n'emyaka g'oyogera agambo kamu ne bakunywa ne bakutwala bakoleraani abo bakoleraani myaka ku myaka babatyako ki balina security kiro balina gye batambulira ffe gye tutamanyi kakati balina kujja tubookye kajogijogi ffe kyekyatujjeeyo baganda baffe kyekyatujjeeyo ab'enkyukakyuka eyannamaddala tujje tubakulembere LC5 makindye ku nupu nze kwe siva wano wennyini mu West inshallah kanzije kati tugende tulabe biki ebibadde bibalemye okujjayo eyo biki ebibadde bituganye lwaki batugambye ebiri tukimanyi kasisi ebagisiba bwegitya emikono ne bagikyusa nga ne meeya takyetegeerera kubanga abasajja bakolona nga gweredi meeya naye nga tekiniko yonna yaabwe kawe bamukuwa deputy kawe n'ebirala byonna bamukuwa nga kati wamanyi gwe kyoba okola kiri kimu gw'oliwo nga lodi meya ceremoniyo n'abanajjawo ne balodi kansala n'abali awo ceremoniyo kale katulabe sente zibateekayo ez'abavubuka n'abakadde biidhini nabo tunaazirondoola oba oliawo zinaabatuukako ng'ate tugenze nga tetuli bali azaamaanya LC5 wano wennyini Sheikh Hamza Bukhari omulabako Kigozi Hamza Bukhari yabeera nze katujje tulabe oba tunayogera ebigambo munabitegeera buli muntu abanegwa wagerera naye oba oliawo bayinza okuba nga balimu ensonga tetukyayagala tuyita mabega twagala bigambo bituufu nkomekereza mbagamba nti bannange twegatte ffenna tube wamu tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumutikinge n'abadde talonda genda kale ogijjeyo genda olaba omulwadde genda olaba ani obulwadde obwo omugambe nti jangu nkuweeke tiikinga waneeno otambule ogende mu buliri bwe tunaalonda ekyo enkyukakyuka ijja kujja nga tetulwanyi tebaba tutte mu nsiko tebaba tutte simanyi kugenda kuyekera wabula nga
muli wano muloza akalulu akalife and free Allah jakatwa oye munene wa madhalika ala Allah yasir masoga Allah teriyo kinene saba Allah wakitibwa atwenchuka chuke nungi atwenchuka chuke nungi nobumu wa munobu kwate empola Allahumma ebyo bigambo bya seeka bebamu kubaseeka ndowooza bensolo okugamba nti abalemedde ku mulamwa ogw'enkyukakyuka era ng'ebigambo bye munnange sisobola kubiddiŋŋana nga wabyogedde naye ndowooza owulidde ayogedde ku abo abeerimbika nti bali bannakibiina kya NUP naye nga omutima gyabwe ziri walala nnyo bano bagenda ne bambala ne bateekako ne berets ne balaga nti bana NUP naye nga balala nnyo bingi nnyo byayogedde sisobola kubiddiŋŋana era nga saagala kubanga mbiddiŋŋana nnyo kubanga byonna tubiwulidde nga tuvuddeko emunnange ategeye mukulu Nobert Mao agambye mbu oluusi bimusukako naye ebintu muwoze byakola mbu oluusi atuuka n'agamba nti oba oliawo si ye muwozi ayina essimu oba mwana muto agimuggyako n'atayipinga n'abidiriitingayo ate n'amuddiza essimu oluusi byayogera birala ate n'agenda yejjako ku social media neyeezaako n'olowooza nti waliwo azanyira ku simu ye oba kiki kuba mu official statements ze first of all tebikwatagana ebibeera ku social media nebyayogera nga ali mu public kubanga lwaki siwulirangako ng'ayimiridde mu public nge ebintu ebyo ebiri ku social media ate biri reflected mu kwogera kwe singa ye byamusobera naffe nno bwe tutyo twasooka ntulowooza nti omusajja oyo oluusi ebintu ebimu nti oba oliya waliwo omuntu azannyira mu linnya lye nga that person is an imposter twalowooza bwe tutyo naye munnange twagenda okusanga nga bituufu kubanga we yavayo napostinga Eddie Muto n'agamba nti nze mwina ali mu basement yange ate nitugenda okwesanga nga kyali kituufu ekitegeeza omuntu oyo omukulu ebintu byonna bye tulaba ku social media biba bituufu yaba abitaddeko era nga abiteekako nga ategeera vuddeko eyo abaana beeyongedde okubanga mukulu Alex Luwemba bamukubamu ebituli ebigambo byayogedde bagamba nti munnange okwogera ennyo si kwe kusinga omusango ate oluusi w'oyogera ebingi oyinza okwesanga nga ate oyonoonye kakati ye mu kwogera ebigambo byayogedde twagenza okwesanga nga tebikwatagana ne bannange okwogera ennyo kulinga kuwunya kamwa kati Alex Lewis ayagala kuvaayo akakasa Omunnayuganda kyokka nga yeerabidde ayina ne ku point we yatuuka okgenda ku malaalo ga Sseggirinya ng'ayagala azukusa omuzimu gwa Sseggirinya akwate ku Munnayuganda basobole okumuwa kadi ya NUP n'otuuka okuvaamu okufulumya ebigambo ebigamba nti nze nsobola kale nja kusiimuula toyiya ku NUP kale nja kwera olujja lwa Kyagulanyi esaafi niwagala oveeyo kakasa Omunnayuganda nemwe mulya mmere kitugijima abaana baffe bamaze okukikwata nga bikukusa amazimu kaveera akeeru kati mwagala okubika iggwe n'empuuga mwali bamu ku baanyiga Sseggirinya era walwana nnyo bwe bakuma kadi tewakoma okwo n'ojja ku independent bimala kukulema nova n'ogamba era nze ndi muntu wa Kyagulanyi ate nga Sseggirinya aleka kulamide nti yali tayagala NUP gwe kyogamba ogwa nsimbu otegeera buyiseeko banange bino ebisajja muliwo obusajja butyo n'ogamba naye kaakati kano essaawa zino mwagala okukakasa Omunnayuganda nga weewuba ku kitebe emirundi ebiri ogutali gumu ebiri naye nga baleka bakulamidde nti ekibiina kya NUP kibi n'otuuka n'okujja neweegatta mu debate ng'ogezaako okwagala okufuna kaadi y'ekibiina kati essaawa zino ovudde otandise obolooga nemwe bino ebisajja birya mmere ki konna kafunte ntama kavudde katandise okwogera ebitakwatagana igwe mwali n'empuuga mwabagattako okunyiga Sseggirinya era mwabazikiza omusajja gwe walowooza osobola okubeera nga Sseggirinya walowooza osobola okutuula mu bigere omusajja oyo bye yatuulamu kati essaawa zino oli mu kugamba nti Ssewanyana n'ayagala kaadi gwe nga bwe wali watajagala ddi gwe nga lw'otajagala ddi bambyamala kukulema kasajja kakulu kwebuza magezi tumbaavu abantu nga bakambwe ennyo
era nga bakyeyongera oyo mwana mulenzi Ruswa okuba nga bamukubamu ebituli n'ebigambo bye ebyayogera ali eno naye nga byonna bwebitunulamu tebigatta. Ate ye omwami avuddeyo n'agamba nti nti katubagambeko bahonalebo waliwo ebisaanidde okuba nga bikolebwa nti oba oliawo singa tubagambako munaategeera bibino. Oluvannyuma lw'okulaba ebigambo bya Honorable Ajat Aisha Kabanda, ono nno gwe njogerako mumyuka wa sekretary waffe owa National Unity Platform. Kyalo ono nsubira ina experience nyingi nnyo mu parliament awo ne politics wa Uganda. Naye gye benamazoka biga byayogedde nga bavubuka bamukutte ne bamusa ku TikTok. Oluvannyuma lw'ebigambo bye munsaba munzikirize bukkiriza insabe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine musabire wano nti tuyambe experience y'abantu bano tugirabyeko naye emala. Nyenda kusaba busabi bafuutu soja baweebwa omukisa bayingire mu kiparliament ekyo kubanga tekirina makulu tekigenda tugasa kati katutekeyo abaana bano nabo kale nabo bazimbeyo kayumba nanti byakulya nabo kabagendeyo omwana agendeyo babakana Kambata bawuma Rumagala basoboda madada bani Bobi Giant nabo kale bafuneyo ku buyumba nga bwe babufunye. Hajati Aisha Kabanda ku experience joyina n'ogamba abantu nti kati otandise okukola ng'ebula emyezi 3 lwaki mudongowaza abalonzi. You were so proud. Era nga oli very confident. Era nga oyogera nga olina eddoboozi kati ntandise mumpaka chance nkole ng'ebula emyezi 3. Baana babendi bali mu kkomera. Edi mutu bamulese yenna tasobola na kutambula. Baana babendi babasiba oluvannyuma lw'emyaka 4 tugenda emyaka 5 bakyali basibe. Era kyaga tukulonde. Ng'olaga nti ogenda kukola ng'ebulayo emyezi 3. Lwaki mudongowaza abalonzi mwana? Lwaki mudda ku ntuyo z'Abannayuganda mumubeereyo mubenefitinga? Mbeere nga mutambula mu kaza esi. No. Honorable Aisha Kabanda wagambye kati otandise okukola from your mouth? No. Bannange nedda. Bane bafuutu soja oyina senior 6 wagimala oweereza mmere ovuga boda parliament yagibatiisa mugiyingireyo mukuulekuule mu byonna bisipika bayina omu tebina makulu batuyambye bebale nnyo ebyo nga munange tuvuddeko ate tubadde tukyaliyo ne zireeta omwami nga mukambwe bitya ng'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu osimanyi omulamu yaguvaako era kati omulamu mu kifo ky'okuba ng'alwanyisa Museveni kati alwanyisa Bampuuga ayogedde ebigambo bingi bibino. Alina olutalo olw'obuntu ku muntu ki era nga Mason ngeri yali Ampuuga twagala okuwulira tumubuuza Mpuuga omwagaza ki katwanga bivudde mu byobufuzi Mpuuga omwagaza ki lwokyafa ki naye yakuviira n'akugamba agenze kutandika birayifu yiye okyamulumba yafuuse topic ne Museveni omuvuddeko betugenda okwayisa aba enani mubajja baffe bali mu kweteekateeka kati balonda bukiiko bwabwe obeteekateeka tukuba 226 mukifo kyo tunyumiza ekiddako tuteeketeeka abaffe ate otuddiza Mpuuga gwe batwerabidde ngo tugere mu bwongo nti kati Mpuuga yagenda finito nga bakyogera alina muzidi eze okyamwagaza ki Honorable Alan Sawanya nasigala wa na Alan Sawanya talina buzibu eryo well nze kyenjagala okugamba abantu baffe nti 226 agenda kubaamu ebyewunyo bingi. Ekyawunyo ekisooka be bantu abasuubira tiketi ate nga tebagenda kuzifuna ekyo kyewunyo kimu obategedde. Abookubiri be bantu aboogera ebyekisiru kubanga bakolera tiketi nga bagenda kubawa tiketi ezo ate Bannayuganda bagambe nti muli basiru babakube ne tiketi zaabwe bagwe nazo ebintu bimeka. Ekyokusatu ogenda kulaba mu ggwanga lino kye bayita the lowest voter turn up etabanga mu byaffe bya Uganda kubanga abalonzi baffe ba silent majority tubamazeemu amaanyi batandise okushifutinga era nze nalabye okulwanagana ne competition yabadde mu kaluka NRM kabona akenkuunala akakulaga nti Bannayuganda batandise okushifutinga baweddemu essuubi ku bya opposition basazeewo badde ddala mu NRM balwanireyo ebifo nti tekiba kyalina ssuubi mu opposition
opposition eyokulanagana obulanaganya nga tusigaza emyezi 3 senga babuuza kike mulina kimweta bannayuganda mu opposition tewaliwo wadde olugendo lw'okuwegatta tewaliwo kyokuwa ssuubi pya olaba ddala opposition eri confused etamanyi kiddako ngamba kino abantu bange buli MP adde ewaabwe akole kyalina okukola. Abasajja bano bannange buli omwendo alina endowooza ye naye nga ffe bwe tuli nnyo okuba nga tubibatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso ate tuddeko obwaho nalibo Shamim Malende munnange Shamim Malende obulamu bwe buli mu matigga mu butuufu okuva oba mujjukira Ssaga yaliwo mu paalamenti Essaga eno baakubiramu Honorable Francis Zaake ate era ne basikambuliramu omukyalo ono Honorable Shamim Malende naye okuva olwo obulamu bwe tebubanga kikimu. Essaawa kakati wetwogerera ali mu ddwaliro Aga Khan gy'afunira obujjanjabi obw'enjawulo era nga twategeerako nti olutindo lwe baamulongoosa jjukira baali baamulongoosa nti naye luli lwe baamusikambulira wali mu paalamenti olutindo luno lweta era ne lumufuukira ekizibu so twategeerako nti baali bagenda kuba nga baddamu kumulongoosa era kyensuubira nti munnange bye bigenda mu maaso esayidi zeeyo. Tweyongera okuba nga tumusabira asobole okuba nga assuuka era akomewo akakalabanya emirimu gye. Nalabye abantu bangi nga boogera era oyo yeerwaza era simanyi kataali awo alaba talina kyakoledde bantu era simanyi ebigambo bingi ebyayogeddwa naye ebigambo bino byennyini mwayogerangaho Honorable Ssegirinya Muhammad nga mulwadde. Abantu abamu bagambanga nti yali yeekoza era ebigambo ebyo byennyini batandise okuba nga boogera ku Shamim Malende era nalabye abamu nga bagamba nti ate awoza mulwadde ate tulabye ebipande yawanise edda ayagala kalulu abaffe gende mpola nga tuvuddeko eyo munnange ate abawangalira e Masaka nina obubaka bwammwe era nga bulambalamba nja kuba nga bubatuusaako bubuno bugamba ki emisango gyegiro abaana abawangalira mu Masaka state yateeseteese ttiimu ey'abavubuka ate si Masaka yokka naye ndowooza bagenda sooka kitesitinga wano mu Masaka bateeseteese ttiimu ey'abavubuka ababbi be bagenda okusindika mu bitundu bajje babeere mu bitundu ebyo ng'ate bambadde nga ffe nti gwe munnabyabufuzi olina function gy'oteeseteese gy'otegese oba olinayo mupiira oba olinayo activity tiimu ezo bagenda zisindika gwe ngolowooza abawagizi ba NUP baana ba NUP ba foot soldier abantu awo babbe bakubbe n'empi oba bazikuyisizaamu bazikuyiseemu oba n'obusente nga babututte babutwale then bayoole abaana bonna poliisi eyoole buli kiramu ekiri awo ng'ekigendererwa kyakuteekako keesi ya aggravated robbery n'okugyayo ekifaananyi nti bano abaana abakwatibwa tebakwatibwa byabufuzi bakwatibwa mu bubbi era olwaleero olaba essimu ze basooka okukiyitiza ze Tekino mukimanyi bulungi mu byalo Tekino ze zitunda mumanyi ebyalo byonna ebisinga abaana kati Tekino ze bakwatanga smartphone olwa battery capacity onfuna bulungi nnyo nti kati Tekino gy'owulira mu musango omusango gwaki gwa aggravated robbery yabbye eki yabbye essimu Tekino ne ssente okiwuliriza ate nga bbisa lyanyi kati bagenda kuvaawo akantu akayitibwa simple robbery bagende ku aggravated robbery wano mu Masaka era simanyi oba ye chief justice w'eggwanga lino Winidolo Masaka nga we mugira Greater Masaka erina omulamuzi ogu districts 10 atula ku high court Greater Masaka bino mbibabuulira from the source Greater Masaka districts ezikola Masaka eziri wano mu Greater Masaka ziri 10 zirina omulamuzi ogu ate abamu bakamalayo n'emyaka 7 tebalinnyangako mu kooti balinnyayo omulundi gumu babasomera keesi nti babagamba hamwe mugende okiwuliriza naguno guliko ensonga eyo tuli ku nsonga y'abaganda baffe Honorable Edi Mutwe General Gaddafi
Mr. Smart wamu Nakiriwo Kivumbi. Essaawa ya kakata bali yabawe nemba n'emisango naye nga bambi n'emisango gye babateekako oba gye bavunaana mijweteke era ng'abantu abamu ku abo be bagamba nti be batwala omusango guno mu kkooti abamu bavuddeyo ne baba nga beewakana nti tebabimanyi nako era babasibako matu g'embuzi okuba nga babala essango naye nga ffe twategeerako nti abamu ku babaka era nga nabo baali bannakibiina kya NUP be bali emabega w'okuba nga ate basibisa baganda baffe. Oyongera okuba nga oli naffe tokomawo tovaawo.